Uganda tulina okumusiima n'okumwebaza tusobodde okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan mu mbeera ennungi, mu mbeera ey'obukkakkamu, era tumwebaza ebyengera byonna byasobodde okutuwa. Naye njagala nnyo abantu ba Allah muteeke mu dduwa bannaffe ababasibidde mu bintu eby'entalo, eby'obulumbaganyi n'enjala mu bitundu ebitali bimu. Ffenna tumanyi nti baganda baffe mu Middle East, mu Palestine bali mu kulumbibwa, basibye omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan mu kintu eky'entalo. Tusaba Allah abenga abataasa era n'abalumbaganya ababalumba abenga abakolako. Bannaffe badde mu kiseera kizibu nnyo era nga tuvumirira ebikolwa ebyo ebireeta okutabangula embeera mu nsi yonna. Oyinza okulowooza nti Middle East wala nnyo, naye n'ensi gye tulimu y'emu, ekigwa awalala kituuka ne mu kifo ekirala. Ne bannaffe abali mu Ukraine kati myaka 2-3 waliyo olutalo, naye nga olutalo lwennyini lwa kijinga, abantu abamu okwagala okwekuza nalowooza nti mukulu nnyo okusinga abalala, notandika obulumbaganyi ku nsi endala. Tusaba Allah atutaase abantu abafaanana bwe batyo abalina ebikolwa ebireetera abalala bonna okubanga babonaabona. Kati emyaka 3 kasooka tuva mu kulonda, tubuzayo emyaka 2 tudde mu kintu kyekimu. Nga bulijjo tusaba bannayuganda ebyobufuzi byenyigiremu era mubeere n'emirembe era muleme kuba mu bintu byonna biyinza kutabangula ggwanga. Ekyo tukyogera era nga bwe tusaba n'abo balina obuvunaanyizibwa otukuuma nabo babe nga batukwasa n'ekisa ate baleme kubanga batunyigiriza. Mu ekyo njagala nnyo okusaba, ndudde nga nsaba abalina obuyinza mu ggwanga lino okutaabo bonna be baasibira ebyobufuzi. Tugenda mu kirondo okuddako, tewali nsonga lwaki omuntu bwe mba temukkiriziganya naye ate omuteeka mu kabulamuliro. Kati myaka 3 tukyabala naye tetulengerayo kitangaala. Njagala nnyo okusiima Archbishop wa Kampala Diocese, Archbishop Semwogerere, yasobodde okutambula n'agendako mu makomera gano n'akyalira abasibe era n'ayongera eddoboozi lye kwaga agasaba abantu abasiba ebyobufuzi babe nga bateebwa. Yayongeddeko n'okusaba abo bonna ababadde mu nkomyi emyaka 10 naye nga tebali ku misango gya naggomola nabo ng'asaba bateebwe. Mu kino tujja kusaba abakulembeze mwenna mu ggwanga mwongere amaloboozi gammwe ku nsonga eno, oba oli awo agammwe ge gakyabulako okubanga abantu bano bateebwa. Naye twaniriza amaloboozi gonna, buli yonna kyasobola okukola okulaba abantu bano nga bateebwa, oba eddoboozi lya mazima oba lya nakigwanyizi si kikulu, ekikulu abantu bateebwe basobole nabo okulya obutaala. We tujjidde olwaleero abakulu bonna babyogeddeko, abasuubuzi batadde wansi ebikola nga bagamba nti balina obuzibu n'engereka y'emisolo. Tusaba busabi abalina obuvunaanyizibwa mu URA batule n'abasuubuzi bano basobole okunogera ebintu bino eddagala. Ffenna tukimanyi nti eggwanga terisobola kubeerawo awatali misolo, ate n'abakuŋŋaanya emisolo tebasobola kubeerawo ng'abasuubuzi tebaliiwo. Kale kiba kya bwewussa okubanga tebasobodde kutuula ku mmeeza emu bagonjoole ekyo ekireeta okubanga abantu basika emiguwa. Kyonna kyonna basobola okuddamu ne bakitunuulira okubanga ngereka ya misolo era nabasobola okuddayo ne bakakasa kyekyo kyekirese obuzibu. Naye n'ekyo twagala nnyo okusaba gavumenti okutwalira awamu n'ebitongole byayo byonna byonna okumanya nti sente zino abawi b'omusolo nabo bazisasula mu bugubi. Muleme kuzoonoona, muleme kuzidiibuula. Sente zino ziruma abo abaziwa kugira nga tezikoze ebyo bye zirina kukola. Tubasaba mugezeeko okusalaasala ku ebyo bye musaasaanyizaako sente naddala ebirimu okwenjalabya, okutambula okutatadde
ng'ate oba oli awo byongereza okukola nabyo biyinza okuba nga tusobola obutabikola n'ensi nebeerawo. Gamba ng'okutambula bagenze ku benchmarkinga, bagenze kulaba ensi endala bwe zaakula, naye ebintu ebyo eyaffe ebamala ntunuulire eyaffe nooze singa ebifo byonna ebirala. Gamba nga n'okugula ebintu ebitalina nnyo kibyongera mu ggwanga eno ng'emmotoka ezinywa amafuta amangi na buli kimu. Waliwo bannaffe abawoza ate omanyi biri mu mateeka, ebiri mu mateeka emwawandiika Kulaani tekyuka, mateeka mugakyuse mulekiraawo okugibuuda ssente z'omwami w'omusolo. Ssente zino zonna zituluma, tusaba zitutunulemu. Olwaleero ebula ennaku ntono beene Kabaka wa Buganda aweze emyaka 69 njagala okutwala omukisa guno okumuyozaayoza era n'okwebaza Allah amuwangaazizza okuba nga awezezza emyaka egyo egy'obukulu, era nga ntwala omukisa gwe gumu okumusiima, okumwebaza enteekateeka z'akoze okuba nga asobola okukunga bannayuganda ne baba nga basobola okwegattira ku kintu ffenna ekitugasa okulwanyisa endwadde ezitalina ddagala eza mukenenya n'ezitali zimu. Nebaza mwenna abeetaba mu misinde gino, era nga tulowooza nti abakulembeze bandibadde bettanira nnyo emirimu egitugatta egirimu enkulaakulana era ekisobola okuba nti ffenna giba nga kitusika okuba nga eggwanga lyaffe lino tuba nga tulitwala mu maaso. Bangi bakyogeddeko, nange njakongerako eddoboozi lyange kubagamba nti omwaka guno bagenda kubala bantu. Ffenna tubasaba mubeere nga muwaayo obudde okulaba nga bababala, babawandiika. Tumanye obungi bw'Abannayuganda benkanawa, kiyambe abalina embalirira okumanya ki kye balina okuba nga bakola okuba nga eggwanga lyaffe lino Uganda ligenda mu maaso. Ekisembayo mpozi ate nga kyekisinga obukulu, njagala kwanjulira Supreme Mufti mukadde waffe kulaba Masheikh n'abasiraamu mwenna. Tu myaka nga 15 emabega waliwo omulimu omunene ogwatandikibwa okukyusa Quran okugiwandiika mu lulimi Oluganda. Njagala n'essanyu bategeeza nti omulimu guno gwagguse era Quran eno yafulumye eri mu lulimi Oluganda. Mwekyo njagala nnyo okwebaza bannaffe abatuwagidde mu mulimu guno ebbanga eryo lyonna kulaba nga Quran eno ebanga efuluma mu kyapa, n'okuwagira abo bonna abadde emabega y'okuba nga bagivuunula. Ndabyeko omu Sheikh Kinobe badde nga 5, Sheikh marhaba Sheikh Bakari Musoke sayinza okulaba okulaba jangu abamu bakwelabira mujje adde mabega w'okukyusa. Oli ne bannaabwe bangi naye nga tubasiima nnyo, naye nga mwabo benina okwebaza abatuyambye okulaba ng'omulimu guno gugguka. Mulimu Haji Tamale Buzindadde yasobodde otuyamba okugitwala ne bagikuba mu kyapa, ate n'okusasulira okuba nga bagiteeka ku nnyanja n'etuuka. Quran eno abajagala musobola okugijja mu Batambaland Brothers, musobola okugijja ku Pearl of Africa FM ne wa Haji Mbobya. Kati n'obuwombeefu n'essanyu eringi saba munzikirize mu butongole lenga ntongoza Quran eno eriri mu lulimi Oluganda, era nga tulowooza ejja kukola kinene nnyo okubanga eyongera abantu okutegeera Quran yaabwe, era nga mpozi nja kusaba n'abo bannaffe abatera okutuvuganya tuvuganye mbino ebintu bwe biti ebirina kye bitugasa. Emyaka ogiriwerera nga tulina kye tulaga, tuvuganye mu by'okuzimba obusiraamu, amalwaliro, amasomero na buli kimu. Naye si ani asinza ekirevu ekinene n'ani asinga emputu empanvu. Mu ebyo twala omukisa guno okuba nga ntongoza Quran eno mu butongole, era nga kopi esooka njaggiwa
Supreme Mufti nenga musaba agikwase omukulu w'abamasha n'oluvannyuma mukwase eyiye n'akanaasembayo njagikwasa Hajati Muzana nja kusaba Rafaati ono agiwe jjajjaawe